kanono katabo kafumira mu America bakaita Forbes magazine basajja America basobola okubatenga bakateekawo nga bageregeranya ku bantu ab'enjawulo basobola okubatenga basinga mu bintu eby'enjawulo mu mizannyo mu business ez'enjawulo mu bayimbi abasinga kasete abasobola okubatenga bakola ekyenjawulo mu nsi ez'enjawulo awo nno abakulu bano basobola okubatenga bayiyawo ekintu kyabwe kye bayita Forbes magazine ke kamu katabo akasinga okubatenga akakiririzibwamu okubatenga akasengeka ebintu ebisobodde okubatenga bituukirira no mu mbeera nga bwesobodde okubatengeja basobodde okubatenga bafulumiza mu mwezi nga tuyingira ogw'omukaaga anytime abanafu aba Forbes magazine basobodde okuba Forbes magazine Africa basobodde okubatenga ba rankings munywanyi waffe Bobi Wine ndowooza wano mu Uganda basobodde okukateba rankinga mu Uganda y'omu ku basinga akadde kano sente mu Africa akwata namba 18 ndowooza abamu ku bayimbi abasinga sente mu Africa oyinza okwebuuza Bobi Wine sente azigyawa bamusiba emyaka 3 nga takyayimba kankubulye ku mbeera nga basobodde okubatenga etambula bannaffe aba Forbes magazine basobodde okubatenga bategeezeza abamu ku bayimbi basobodde okubatenga bakoze ekyenjawulo okuva ku mwaka oguwedde mwagwa 2020 mu mbeera ya covid nga basobodde okubatenga etambula paka akadde kano nga tuyingira omwezi ogw'omukaaga abasobodde okubatenga bakikubye abayimbi 30 sooka bawulire mu Africa abasobodde okubatenga basinga ogenda kubatenga ogeraganya n'omuyimbi wo onaatubuulira gwe Bobi Wine asobodde okubatenga asanira nga asobodde okubatenga asooka yaddala omukulu bamuyita Yasinga avaako sides eyo mu Senegal musajja munnabyabufuzi era nga minisita mulamba basobola okukwatibwa mu mwaka ekifo kya minisita 2012 okuvaako mu nsi gye bayita Senegal ekigambibwa nti bannaffe aba Forbes basobodde okuba tebategeeza nti ali mu $1,040,000 eza dola era nga musajja ono wa business asobodde okuba ate nga akola business ez'enjawulo ate nga n'okuyimba asobodde okuba ate nga ayimbira emyaka gisobodde okuba ate nga giwera yatandika mu waggulu 1979 okuba ate nga ayimba ayina ne TV number ayina Grammy Award omukulu gwe bayita Yasinga okuvaako sides ze Senegal akwata ekyokubiri omukulu bamuyita Akon akwata kigambibwa nti ali mu miliyoni nga 8 eza dola omukulu ono era nga kasente kasobodde okubatenga akajja music era asobodde okubatenga asayininga n'abayimbi ab'enjawulo asobodde okubatenga akadde kano ayina enteekateeka gye bayita Acoin mu nteekateeka ya cryptocurrency ey'okubatenga akuza akasente mu mbeera eyo ng'ayita ku mitimbagano akwata kyakubiri bannaffe aba Forbes Africa bategeeza 221 akwata ekyokusatu musajja ava South Africa abamuta Black Coffee ekigamba nti bamugeraganyiriza mu miliyoni nga 6 eza dola musajja ono ava South Africa bamuyita Nkosinathi ava era nga DJ muyimbi oyo gwe bayita Black Coffee wasobodde okubatenga akwata ekyokusatu akwata ekyokuna bamuyita Wizkid ava Nigeria ali mu miliyoni 21 eza dola okuva 2016 nga omukulu gwe bayita Drake asobodde okubatenga amuteeka mu nnyimba ze awono international basobola okubatenga batandika okubatenga mumulaba nti asobola okukola ekyenjawulo yeriko ne mu nnyimba z'omukyala gwe bayita Beyonce njio zasobodde okubatenga featuringa mu mpola akwata ekyokulaba bamuyita Davido ali mu miliyoni 20 bannaffe abasone music bamusayininga era endongo asobodde okubatenga agikuba mu Nigeria Don Jazzy ali mu miliyoni 18 eza dola Burna Boy akwata kya 7 miliyoni 17 akwata ekyomulaba bamuyita Two Face miliyoni 16 n'ekitundu ate nga akwata ekyomwenda bamuyita Rude Boy abali mu Peace kweyaka ne beeyawula omukulu oyo ye ali mu miliyoni 16 eza dola ate nga Timaya akwata namba 10 era nga ali mu miliyoni 12 eza dola ng'omugeregalenyeeko mu ndongo gy'asobodde okubatenga jjamo ng'azijja wano mu Africa onambulira omuyimba wo oba omuwulira enkyaleeta namba 10 bamuyita Olamide ava Nigeria miliyoni 12 eza dola waliwo bayita Final miliyoni 11 eza dola waliwo bayita Dibanji miliyoni 10 ali mu namba 13 miliyoni 11 Mr P yali owa Peace Square ali mu miliyoni 11 ali mu kifo kya 14 ate omukyala okuva ku side ze Kenya bamuyita Esther Akothi ali mu miliyoni 10 akwata ekyo 16 bamuyita Sakodi ali mu miliyoni 9 ate nga B bamuyita Bank W ali mu miliyoni 10 na miliyoni 9 akwata ekyo 17 ate nga omubanda Bobi Wine akwata namba 18 musajja munnabyabufuzi abadde yeesimbye okuwa president era nga muyimbi bannaffe aba Forbes magazine bategeezezza okuva mu waggwa 2020 paka akadde kano Bobi Wine basobodde okuba tebamugeraaganyiza ng'ali mu kasente miliyoni 8 eza dola miliyoni 8 eza dola oyina omunnayuganda gwe wawuliddeko
Forbes magazine genda yusobola okuba ate ng'okebera. Akwata ekyo 19 bamuyita MI oba Judy Adanga ava Nigeria naye ali mu million 8. Akwata ekyabiri bamuyita Jeda ava Nigeria ali mu million 7 $. Akwata ekyabiri mwemu bamuyita Mr Flavor abamutegeera ashawo ali mu million 7 $. Akwata namba 22 bamuyita Remises ava mu Nigeria million 7. 23 bamuyita Shatta Wale ava Saids Ghana. Akwata ekyabiri munnya ono yakuba bawa bamuyita Dr. Jose Chameleon namba 24 ali mu million 6 $. Namba 25 bamuyita Kwale ali million 6 ava Ghana. Awalugo 26 bamuyita Tinashi ali mu million 6 ava Zimbabwe nenga ali best mu America. Akwata namba 27 bamuyita Stone Boy ali mu million 5 enezigwamu. Akwata namba 28 bamuyita Dam Platinum okuva ke Tanzania ali mu million 5 $. Akwata namba 29 bamuyita Kofi Olomide. Akwata namba 3 bamuyita Beka ava mu Ghana ali mu million 5. Kofi Olomide ali mu million 5. Bema mu kuyo list esobodde okuba atenga efuluma abamu ku bayimbi mu Uganda tulinamu abayimbi babiri Omubanda ne Jose Chameleon. Era bw'oboogalayiza bannaffe aba Forbes kye bategeezezza akadde kano Bobi Wine mu Uganda yaba asinga muwadde beebuuza mbu omuyimbi kyasinga babigerereyo mu America mpola nga bakola okunoonyereza okw'enjawulo nga bayita mitimbagano online otunze otya endongo yetambudde etya ku ground byonna akasente osobodde okuba ate ng'okafunamu awo nno y'Omubanda agenze bw'atyo mpola namba 18 Chameleon namba 24 kuba mukwasodde okuba ate nga bagamba akasente kaabwe katambudde bwe katyo bannaffe aba Forbes Africa basobodde okuba ate nga batusengekera ensonga zaabwe. Lisiti ogiwakanyawo oba sooka ombulire muyimbi kigwotawuliddeeko. Babayita Forbes magazine www.forbesafrica.com osobola okuba ate nga ofolowingako n'obabuuza ensonga zonna owemulugunya. Sebo esobera kubanga Kenzo naye kimuteekamu. Kenzo semba kyomuzimbye Kabuulu. Edirisa Musuuza nga tebamutaddeemu bataddemu Omubanda ate wali Omubanda. Sebo Sebo boss ani Bebe Kulu. Okay. Bebe Kulu tamuwulidde. Sebo Eddie Kenzo. Awese nyange bamwagala. Sebo boss nga toyogera Sebo. Nga toyogera Sebo sikuwulira okyebase. Boss agamba atya boss bagamba atya we Bukakata baliwo n'amazzi gabafwala kama bawadde ekyengera ky'amazzi kakati neyewenga simuwuliddeemu ani neyewema yansangi Walukaga naawe Walukaga gweyagala ku lisiti ya Forbes bwe kiri nga manye ekifo mwagwa webale kuweereza ayaya Walukaga kyemmanyi nti omu ku bayimba akadongo kamwasodde okuba ate nga beeyimusa talina na Wikipedia Walukaga abula matiyala duleiva we Bukakata Walukaga nga talabikako.